My mother-in-law, she hates me so much and she wants my kids being taken away from me. I'm just being strong, but omukyalo yagamba nti nno ayita mu bingi munnange nazaala we ayagala mutwalako baana be emitala w'amayanja munnange ate gyali e Germany ate nga wano famire ya Noah Mutwe eri mu maziga. Omukyala agamba nti nno abaana talina kyabawa bannange lengera eside eno bamita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yugi ngenda kusaba video sookewo gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikoyere ddala ngenda kubeera nno nga ntandika munnange ate n'omukyalo ono wali Lezeti aka Queen munnange ate Germany era nga munnange agamba nti naayita mu bingi agamba nti nno nazaala we tamwagayirako ddala era nga munnange wali ekibadde kyebuuzibwa ng'olowooza nti nno akola atya muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi comment section yawo obeera nga wawandiise dda ate n'osobola munnange ate okwogera ku nsonga eno ey'omukyalo no bambi jjukira nti nno ali mitala w'amayanja naye nga munnange asobeddwa agamba nti nno talina waasobola kuloopa ye abaffe baawe akimanyiiko ekyokubeera nga nazaala we tamwagayirako ddala agamba nti naayita mu bingi nnyo era ng'abaana bano munnange yabazaala munnange ate mu mutabani we esayidi kansoka nkweko katambi kano bambi ate ndyoke nkomewo maaso awo. Hello guys, this is Rosette. I need really some advice from you guys. I'm going through a lot. I was not supposed to say it here, but now I think I'm just going into depression and I need some help. I'm just going crazy. Yes, this is really serious. This time it's really serious. So I'm being traumatized. I'm going under depression. I'm not supposed to post this, but otherwise I think I'm going crazy. My mother-in-law, she hates me so much and she wants my kids being taken away from me. I'm just being strong, but I think I can't take it anymore. Now the woman is from here. She's from shouting at me, she's from abusing me. She wants to slap me, she wants to hit me. I'm so scared. I'm in a country whereby I don't know, I'm not a German. I've respected this woman so much, but I just really need some advice. I can't take it anymore. I'm shaking. I'm literally shaking. But I'm just suffering from my mother-in-law. I don't know what I did to this woman. I don't know what I did to deserve all this, but I'm literally going through a lot. I don't have anybody to talk to. I don't know what I'm going to do. I feel like killing myself, but I cannot kill myself. I feel I want to die. The woman is disgracing me in front of my children, disrespecting me. I can't take it anymore. And right now I'm even shaking because the woman wants my kids being taken away from me. I'm doing my best. The woman hates me so much. I don't have anywhere to report. I know I've done a mistake to record this video, but I think ich kann nicht mehr. I cannot anymore. It's too much. The woman wants my children to be taken away from me. I don't have any say. Guys, I'm dying. Please help me. Okay, I don't know what to say. Byebyo nno munnange ate omukyala bambi byayitamu esayidi eyo alaga munnange tali mu mbeera nnungi esayidi eyo kakati nno awo kankuggyewoko ate nkutegeezeko nti nno famire ya Noah Mutwe nayo munnange eri maziga. Omukyala ye agamba nti nno abaana talina kyabawa, abaana bamusaba taata balina okusoma bingi nnyo munnange, amasimu baagatwala talina wasobola kumufunira, naye nga munnange naye abadde alaga munnange obutali bumativu ku bbaawe munnange ate Noah Mutwe. Kansooke nkweko katambi kano ndyoke nkomewo. Bano abaana bali wano, sirina kyakubawa, baana basoma, sirina kyakubawa, sirina wakutandikira, naye buli kimu bakitutte,
sina nawe nsobola mufunira yedde omundi n'ogumu bano abaana bansaba ebyokulya sina nawe nsobola tandikira nti oba kino sirina nansaba balina obuyambi basobola okunyamba sirina si byangu n'akamu era nga bw'owulidde munanga ate omukyala n'abaana be kw'ossa ate munanga ate ne bbaawe esayidi eyo naye nga wenkoledde vidiyo eno ye mwana mulenzi munanga ate n'owa mutwe yabadde nga yatwaliddwa munanga ate enateete ku police station era nga bakyali mu kulinda munanga ate ebinaavaayo esayidi eyo era nga nange nja kuba nga mbikutuusaako wano ku Jamianat UG kakasa nti nno vidiyo gimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga.